Uganda Eyenkya. Mbaniriza nnyo nate abalungi abali ku mukuto gwa Uganda Eyenkya, nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala, nate tuzze eno Wakise Namusera abakozesa nnyo Hoima Road. Of course ekkubo lino oba olitegeera butegeezi, tuvuddeko ku main road Hoima Road katono ne tujja ku kkubo lino eno. Yes, alright, ate nkwetedde ekintu oba ensonga y'enjawulo. Njagala omwaka guno nga bwe nakutegeeza buli omu abeere nga agatta ku munne ensonga y'enjawulo enaatutuusa ku buwanguzi. Buli omu alina okuwangula. Ndine muganda wange Arnold Lawrence Mubiru, emabega wa kamera, musajja wa Real Media, tutambula ffenna, musajja kirimanyi, abamutegeera bamutegeera, era show ze mulaba. Musajja ndaze n'akanyama nti musajja wa maanyi nnyo bwe tutambula. Tugenda kubeera nga tukutuusaako ate ekipya kye tuleese ku mulundi guno, nsonga za ttaka. Abaagala ennyumba ez'ebirooto byammwe, ddala kituufu tukkiriza omwaka gunaggwerako ng'otegedde nti ddala kituufu eno gye weetaaga oba weetaaga yenda zonna tuzirina bye tugenda okubeera nga tukutuusaako. Gw'ayagala ettaka, ayagala poloti, ayagala eka, ayagala aw'okulimira, aw'okulundira, ayagala buli kimu. Kati olwaleero ndeese dream home ey'abantu abasinga obungi, amaka ag'ekyoto kyammwe. Abali mawanga gatali gamu, Abu Dhabi, Bahrain, Sweden, abali Canada, abali Qatar, abali Oman, abali mawanga ag'enjawulo, US, UK, saako namwe abali mu ggwanga Uganda. Programu eno yammwe abeetaaga ennyumba ey'ekirooto kyammwe oba amaka ag'ekirooto kyammwe, buli kimu nga kiwedde, ennyumba ezimbiddwa, eteereddwako buli kimu ky'oyagala. It's not a fully furnished house. No, we want to redefine real estate omwaka guno. Abeetaaga fully furnished ngerimu buli kimu, nazo tugenda kubeera nga tuzibawa, naye eno ezimbiddwa amatiribona nga bwe tugenda okubeera nga tugikulaga buli kimu mwekiri munda kyewandyagadde, naye ebintu gwa byereetera okusinziira ku bye tugenda okulaba munda. Njagala ate era oneegatteko osobole okubeera nga omanya ddala kituufu oba omwaka 2022 ogumaliriza osobola okubeera nga oli gwe kennyini olina amaka ag'ekirooto kyo nga gali mu ngalo zo 5 oba engalo zo 10. Ye program gye nkwetedde Wakiso Namusera. Tuli ne bannaffe aba Tabula Property Services Limited. Bakugamba nti bo omulimu gwe bakugukamu si gwa mawulire, naye gwa kutunda ttaka eriri authentic era ddala kituufu, bakakasiddwa era tewali atabamanyi. Ddala kituufu bye batunda byo byennyini ebigwanidde okwesigika, byesigika, ate era ddala kituufu bikoledde bangi. Ennyumba eno we tugenda okubeera nga tuyingirako munda olyoke otegeere ebigikwatako byonna, obugazi kwetudde, construction, bali mu ku finishinga oba bali mu kola finishing na buli kimu, naye ng'ebisinga byonna amasannyalaze mwegali. Number 1 eri kumpi n'ekkubo. Number 2 amazzi twagala byedda, buli kimu ogenda kubeera ng'okiraba munda ne bwefaanana. Ensimbi na buli kimu byonna ojja kubeera nga obitegeera ate era obimanye. Ate ngenda kwegattibwako muganda wange Medi Sebugenyi we tugenda okubeera nga ate tutegeera byonna ebikwata ku kino ekipya kye tugenda okubanjulira, tulyoke tumanye obugazi ennyumba eno bwetuddeko, ebiri munda, tubalambuze sitting room, tubalambuze ebisenge byonna ebirimu, olyoke otegeere oba ddala kituufu y'ennyumba ey'ekirooto kye kiri munda. Ze nakirabye dda, nzikiriza nti buli omu gw'abadde tannaloota ku nnyumba eno nti y'ekirooto kyo, tandika okuloota essaawa eno, sente okole ofune ekintu ekyebyewunyo. Muganda nge Medi jangu oneegatteko wano eno. Sooka Namusera kwakola ku Uganda Eyenkya, era nzikiriza obulamu bwo bulungi, sente olina, ndaba buli kimu ssebo ogejjedde ddala. Ssebo nzikiriza nsooke ndamuse ku balabi ba Uganda Eyenkya program, ate be bali kulaba. Ky'omukisa nti programu eno eyina bantu bangi bezibudde amaaso, ate etuuka wala. Wamala abantu bakulaba, abantu bayiga, omanyi buli walaba nga tolina kyoyiga kiba kibi, naye bajigiddeko, obulamu bwabwe bukyuse. Ndowooza kyekyali ekimu ku bigendererwa bye bakubirubirirwa byo. Tuli Namusera Wakiso, ezimu ku nnyumba zaffe zetulina mu kampani, tulina ennyumba ezisuka mu 15 kati ziri ku musingi bwe guti ez'okutunda nga ziwedde okuzimbibwa buli kimu kiwedde. Yes. In fact waliwo ali mu kulaba ennyumba eno nga tiyandyagadde eno, tukuwa endala.
notuuka n'ogamba nti neno sijagala nitukuwa endala ng'enzimba yanjawulo. Ekyokubiri tuyina embeera y'okulambuza. Ffe okulambuza kwaffe kasokkiza n'ogamba nti nze kugula mu nnyumba mutabula tujja kulambuza ku nnyumba esukka mu 10 oba mu 7. Kyemmanyi kweza ennyumba 7 nga enzimba yanjawulo tosobola kubulwako nnyumba nemujja okolaki gyosiima. Wano tuli Namusera district wa Kiso. Abantu bajjukize nti okulambula ewammwe kwabwera enzembe unyoba omwaka guno byakyuse. Okulambula ewaffe tujja kikyusa kuba kye tusinga okwawukana ku bantu abalala. Abantu abasinga companies endala zijja ne zigamba nti okulambula ewaffe osooka tuwaayo emitwalo 2 oba emitwalo 3. Kati bwe mba sizina nalambula ntya kyotunda. So kati ffe buli kimu tugenda tukifunira eddagala. Bwe kiba kikuleeta okulambula nga tolina ssente. Kati sijja kulambula gwonna ndagala kyotunda. Okitegeera. So mu mbeera eyo ewaffe okulambula kwabwere ate buli wojja tugezaako okulaga ku bintu ebyenjawulo nova watist nga ssente ziganye oba nga manyi waliwo n'ekirala nti omukyala n'omwami batuuka ne baawukana agamba nze njagala eno ate omwami n'agamba nze njagala eri. Okwawukana kuba gye muli naye nga ate situkulaze ekiwandiiko eki kyewandyagadde. Badde nkyagamba nti wano tuli Namusera wa Kiso district kuliraana ndoza kilomita ng'emu okuva ku district ya Wakisaawo. Nyumba nga bw'ozirabira tuzimba ennyumba eri ku mutindo. Fact omuntu yandeetaze ennyumba nga tewali kyosobola tusaba nti nga kino temwakiteekamu bina tubikuteeramu olw'ensonga nti kampani kati ku musingi kati kwetuuse oba osuubira okuba nga bakira ntubawa ebintu ebikya ebyenjawulo ate nga bya mulembe. Ennyumba eno etudde ku bugazi. Ennyumba nga bw'ogiraba nnyumba nnene kifo kye kirimu kigazi ate kinene nti omuntu wandyetaayiza neguba mukolo osobola okugutegekawo. Ennyumba eno etudde ku decimals 15. Naddala ebyapa abantu abasinga awula decimals 15 mu byapa babimira mu decimals. Kati 5 ku 10 okikwanjulira obulungi 5 ku 10 ziba decimals 11. Kati netudde ku decimals 15 kitegeeza esingako ku 5 ku 10. Nga bw'ogiraba twagiyoyota nti omuntu wonna wewandigambye nti kati wagazi motoka parking ne weziba motoka 10 ziparkingamu mu nyumba kitegeera n'osigazawo space mabega nga tujjogirabe mabega waayo wonna wali okay ate nga wagazi. So mbadde njagala tugendeko munda tulabe. So kati sitting enyumba ebaana sitting dining ena sitting dining ena kitchen kati nzimba eyo eya omulembe guno bweti weyandirabise sitting dining kitchen. Kati wano wogamba nti obateka TV egenda wano. In fact kati nzimba eno kati eriko nti tebikyali bino bisimanya byakona simanya teka waka meza ate TV giteka waggulu biki. So kati enzimba eno gyetwaleesewo tugeza okulaba nga tuleeta ekyenjawulo mu byokuzimba oba mu bakiransi bebandyetaaze nti kyewandisuubidde n'otuuka nga si kyosuubira okitegeera. So mu mbeera eyo bwetyo bweri ennyumba waggulu nga bw'ogiraba twagitegeka kalangi tusiga kalangi ya muntu akatazikira nnyo nti ne bwaba amatala tugeze kati amatala kwe gali nti ennyumba tezikidde okitegeera. Ne bwabanga mukyala abamu mubeera n'abakyala abeeru abakyala abaddugavu waliwo ennyumba manyi ebintu bino birina bifaako ennyo. Mukyala omuddugavu atuuka ku langi nga langi ya blaaka kyekibaawo amatala ne gaba gaasi. Omukyala bwabeera nga brown aba atya ku langi bweti. So kalangi eno teboola muntu atuuka mu nnyumba alaba nga waliwo ekyenjawulo ekiri mu ki. So bweti kati eno sitting dining eno kitchen va wano odda wano kitchen nga bw'ogira dining atula wano kati kitchen bweti eri bweti kimu wano weekiri. Then wano waliwo twateekawo kaluumu nkesi kasitowa manda biki byonna biri wano gula buguzi n'okozesa wano nga bw'olaba embeera. Then netugenda
kati baita omukugo nyumba abisenge yes nyumba abisenge bina balengenda okubuuza nti yabisenge bimeka yennyumba erina ebisenge bina erina sitting dining byebisenge bitaano kuba abantu abasinga nekino bakibalanga ekisenge nekino bakibalanga ekisenge so erina sitting dining n'ebisenge bina then kali kasowa komunda kitchen munda buli kimu kigwera muno toilets ziri munda okisegira kati eno yesooka eno toilet eno toilet eno rumu yakubiri eno rumu yakusatu then eno rumu yakuna kati eno rumu eyokuna eno master bedroom tugikolanga yanjawulo ku rumu zendala kisenge ky'abantu bakulu twabateramu wardrobe eri inbuilt nti teekamu n'ebintu byo n'ewaggulu nga bw'ogiraba tewakyali simanya byakukomerera busumaali waggulu teekako nga biki ebyo yaddabo nga bw'ogiraba then tuyina toilet ey'omunda eyo master tuyina toilet ey'omunda nga bw'ogiraba era netugendagendayo so waggulu twagezaako okukola nga amatala era bwobanga wetegereze lumu zonna buli lumu erina amatala ganjawulo era erina langi ey'enjawulo munda muy'abaana twateekamu langi ndala muy'abakulu netuteekamu langi ndala okitegeera nga bwoziraba of course nemuna ekisenge nakyo amatala gakyo kisege gali eri nti gashawutinga nnyo okukolanga ng'abantu bakulu so bwekityo bwe kiba so mumbeera nti amatala nga bwogalabye yeno master bedroom wardrobe then tujja kugenda tulambuleko ku toy munda eno twategeka tutya omuntu nga bw'oyingira tewenyigiriza waliwo si wafunda nembeera waliwo edda omanye edda walingawo aji nga awasa abakyala be 2-3 babeera mu nnyumba emu sobola okunaaba ne bakyala bo wano mu nnyumba bantu banaaba so aja abeera ne bakyala be mweno bathroom eno toilet wonna olw'obugazi bwakyo lumu namba almost lumu namba nti osobola okwegaziya buli kimu nga twateekateeka ita waggulu yagala mafumbe yagala ganyogoga mbeera yonna omuntu kyendeetaze mu makaage tugeze ayagala kuva buvyeri kuteeka kuyingira makaage wano buli kimu wekikolaki buli kimu wekiri so ngaembeera bwogiraba shawa buli kimu byonna byonna biri munda mwonna twateekateeka infact omuntu kiyandibuuziza nga mwekiri okitegeera so nga bwe tujja tugirambula ennyumba eno yabisenge bina erina sitting dining toilets ziri 2 waliwo boys quarter wabweru nga bwe tujja obiraba wabweru nyumba ngazi tuzimbira tugula ddala ebintu nga biri standard biri ku mutindo waggulu ekisibira ddala eno nga buli kimu nembayengenda nagisaaku ganjiikire naye akasajja kamubiri kayinza okunsekera wera bali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya nkyalina muganda wange Medi Sebugenyi tukulambuza of course ezimu ku nnyumba abatabula property services limited ze balina tuli Wakiso namusere eno etuze wano tuli one mu bathroom saako ne toilet kakati eno bya master bedroom very good waneno buli kimu nga bw'okirabamu ekiri shower and everything buli omu kyeyandyetaaze tewali kyojja kugamba hita mweri nsanya amazzi ganyogamu empewo nyingi abasajja abanene nga bamubiri gwenkola naye ayinza okwetaaga nga empewo olumu emususseeko osobola okubeera nga okozesa ne hita osobola okubeera nga onaaba amazzi buli kimu it's a variety
ekitegeeza nti ddala kituufu ennyumba eri ku mutindo gwa nsi yonna. Zino ze boys quarters otugambye. Esebo nga twavudde eri munda kati wabweru omuntu tugeze yandetaze ennyumba eno tumuterawo boys quarter wabweru. In case kyaziza Nazala kyaziza Sezaala oba kyaziza omuntu atasobola yingira mu nnyumba tumuterawo boys quarter nga boziraba eno singo eri dabo. Yes. Okitegera abantu abasinga abazadde baabwe batuuka myaka 67 batakyagala abeere wala naye tukuterawo ennyumba abalala bakamwana bagamba ffe kyagala kumpi na Nazaala. So rooms zino zikuyambako nti okukendeeza abantu mu nnyumba ennene nobateeka wabweru. Ennyumba eno kijja kwongesa sente zerimu zisesa naye sijja zogera jja tukubira ku namba zaffe era twogere ku nnyumba eno. Nyumba twagitereza nti omuntu yenna kyandyetaaze nga mukulu wamala bwogiraba enzigi kalangi buli kimu kiba ku mutindo okitegeera. So tujja kutambulira nga wetugenda emanju waayo nga wetwagikolaki nga weeri emanju eno. So kati zino toilet zaabweru eyina ez'omunda era nezaabweru nga bwogiraba. Kati kano kagadeni twabatereddewo kagadeni tulimu nga Pascal mb'omulaba ali mu kukula bukozi. Nyumba eno mpya twagitandika ku musingi gwaffe ffe tuzimba ennyumba tuzimba mugula awantu ne muteekawo ennyumba naddala ku eseti zaffe ezimu ffe buli eseti tuzimbako ennyumba okitegeera. Bakira nti webandyetaaze nti wano kumpi nekkubo nyumba zino baagala nnyo kumpi n'amakubo okitegeera. Kubo twakalivaakaawo nyumba eno kati kagadeni keekano kakyakula bukozi omuddo nga bwogulaba emiyembe buli kimu omupapali guguno gwamuka bwambusi. So bye bintu omuntu byeyandetaze mu gadeni. Yeseba kati nedabye nezi toilet zaabweru ze zino tanka nga bwomanyi buli kimu amazzi buli kimu wekiri. So tewali kyewandetaze kubuuza ku nnyumba empya. Infact kyewandetaze okubuuza buli kimu twakitegeka wekiri. Ebirala byendabye wana amazzi ag'ebweru yeri tapu wali eri eno tanka in case of anything nayo weeri. Buli kimu kyendabye omuntu kyayinza okubeera nga yeetaaga ku nnyumba ebisinga ndaba weebiri. Kuba akagadeni yes kano kakula kuzi ennyumba eno eri mu myezi ng'emeka yakaweza myezi emeka nga mugimaliriza obanga ennyumba eno kati eri kuba twagimala mu November okuggwa yonna twagimala mu December. Mu December kuba kati ya mwezi nga gumu kitundu. Yes, abatulaba ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya, of course tuli eno Wakiso Namusera kuzimu kwezo ennyumba zetugenda okubeera nga tugenda kulambuza of course amayumba ag'enjawulo ettaka gwayagala okugula ettaka eryenjawulo ayagala okubeera nga opangisa katugeze oba oyagala ttaka lya kulimirako lya kulundirako okolerako ebintu ebyenjawulo byonna mu program zino bweziti bye tugenda okubeera nga tukuleetera saako nayo byonna bikwatagana ku nsonga ez'ettaka. Mukulumeedi omuntu eyeetaaga ennyumba eno eya wano ewakiso Namusera simanyi muntu omukwasaganya otya era eriyo lyajja okugamba nti embeera yese ebadde tennatereera ng'ensimbi ninawo ko percentage bwenti ninawo bwenti wekityo ekyo kuba abamu baagala nnyo okukiwulira olaba ne fees ennaku zino tuzisasula mu kibanja mpola olwo ate yo ennyumba ekyo kikkirizibwa kantandike n'ekyo tulyoke tumanye omuntu afuna yandiyagadde okugula ennyumba enagi akufuna. So ekisooka twagenda ne tugonza embeera kira nti yanditufunidde si mu poloti zokka si mu nnyumba kuba tutunda amayumba tutunda emizigo gy'abapangisa tutunda amataka ag'okulima ag'okuzimba ag'okulundirako obitegeera. So ebyo byonna tubikola ki twabiyingiramu ne tubigugukamu ne tuteekateeka nti omuntu gwe nga kyetukwagalako gwe jangu tuteseganye tufunire sente tukuwe gwe kiwandikoze ki kyewandiyetaaze ekibanja mpola mukikkiriza oba alina kukwata sente era tuteesa okusinziira mu nkola yoffe kyetufaako so si ffe kyetwagala wabula gwe kiwandyagadde. Omanyi abantu abasinga bizinesi eno bafa nnyo atunda ye ayagala ki kati ffe tuva nnyo kwagula
asobola ki era ayagala ki so tukwata kibanja mpula ne tujja ne tukuwayo emyezi ate tulina interest mu bintu byaffe companies ezisinga ziremeseza abantu okugula ettaka nti nze nagula nneme simanye ebbanga ne liyizawo lye bampa ne bantwalako ebintu byange ffe ekyaffe tukuwa ebbanga okusinziira gwe lyotugambye okisegeera ne tukuwa ebbanga mwasobola okusasulira ebintu ebyo bw'omalayo notuuka ekiseera nga ebbanga lewasaba liganye era okomawo notubula kuba tuli bantu nti bannange ebbanga lemwampa nfunyeko bwe ziti nensaba kunyongerayo ebbanga era tukola ki tukwongera ebbanga paka lwokola ki fe gye tuva nti kyewasasulira okimalako okisegeera tetulina mbeera nti interest kati kyewasasulira bbanga liganye twagala kitwala twagala kitunda nga companies endala zikikola ekitegeeza ssente omuntu bwe ziba nga zeesibyemu ng'embeera y'ensi bw'ebeera okese kugamba nti interest twongeddemu ssente bwe ziti sogoleke ennyumba eno singa ngeza bugeza singa ya bukadde ngeza bugeza bukadde oba nga 3 ngeza bugeza that is an example bwe ntuuka wakati nga nakusako bukadde 2 n'empulira bannange ssente zikyesibyemu temugenda kuŋŋamba nti yongeramuko naye nga ennyumba yo yonna katugeze bukadde 3 kuŋŋa nti mungeri yongeramu bukadde nga 10 ekyoka kye twagala tukakase nti kasita omala okusasula tugeze miliyoni 2 tugeze bugeza nyumba nga yabukadde 3 nosasula miliyoni 2 tukuwandiikira agreement in fact ffe tulina n'embeera nti oyinza okuba nga sente woozijje wootunze ewuwo otunze ewuwo naye oli aguze ewuwo akuwadde wiiki 3 okubeera nga okoze eki ng'onoonyeza woolaga tujja naawe ne tubiteeka mu agreement bye tugenda okukola tugamba nti kati miliyoni 2 ntugeze miliyoni 2 zenyinako kati mu cash 10 ngenda kuzisasula nga mpolampola okusinziira ku myezi gye mugenda okukola ki gye mugenda okumpa awo be tugamba agwe jangu webake olusasule ng'oli muki ng'oli mu nnyumba olusasule ng'oli mu nnyumba nti manyi nsooka kumalayo okugiyingira gwe agreement omanyi kyetuvaako ennyo bino bye tukkiriziganyizza naawe binaakolebwa miliyoni zange 2 nzikutte 10 bangaye bagenda kukimpa mu bbanga lya myezi 5 kwata famire yo gireeta oyingire mu nnyumba buli mwezi tugambe nti emyezi 5 gye bakuwadde okusasuliramu ogenda tukola ki ogenda tujja wakasomala okusasula bw'obanga oze kusula bw'obanga oze kusenguka ng'ekyo kyenkugereza ebitundu nga 8 bye twandyagadde kati bw'obanga osasula nga togenda kuyingira ebitundu nga 6 oba 5 ku 10 yes nojjangu osasula mpola ebiggwako ng'oyingira amakaago tusobola okwata ekisooka kiri kyombuuziza kuyingira n'okusasula nga njagala kugimalayo kiri nakigambye nti ebitundu 8 bino ebisooka nga njagala kusasulako bitundu 5 ku 10 ekisooka ffe tusinga okuwuliriza ekyo njagala bakikwate ffe tusinga okuwuliriza in fact abantu abatuguzeeko mu kampani yaffe batuweera obujulizi nti abantu abo balina ebakwata bakiranisi baabwe paka lwe bakola ki lwe bamalayo mujje mutweyunire tabula property service bingi bye tuyina bye mutanalaba bye mutagenda kulaba gwayagala ettaka tujja kutwala mu ttaka tetujja kulaga nnyumba ayagala ennyumba bantu bangi abebweru abatubuuza ba ministers naye nga temukola ki temutunda mayumba amayumba tugabalazeeko ennyumba gye twakwata eri gye twasooka okukwata bagigula kati tulina ennyumba endala kati saawa zino ziri ku mutindo guno ziri nnyumba nga 7 mu bitundu ebyenjawulo oyagala Wakiso oyagala Nansana oyagala Nkowe oyagala Kakiri oyagala wa okusinga tuli ku luguudo lwa Hoima Road kwa tuzimbe amayumba musinga ku luguudo lwa Hoima Road ettaka amataka tulina ku Masaka Road Gaza Road tulina Busukuma naye amayumba tugazimbye ku Hoima Road tetusuka miles 25 kuba miles 25 oba ogenda tuka oba oyisize ekikandwa amayumba tugazimbye ku Hoima Road olw'ensonga abantu abasinga kubasinze okugamba nti noba ettaka erya layisi liri ku Hoima Road Masaka Road mumanyi kati beeyi yaayo Jinja Road manyi beeyi yaayo ate nga oba okyali kumpi nekine chorus yes bampeere endagiriro wawe we basanga Tabula Property Services Limited n'ennamba z'essimu nenge gye basobola okubeera nga mwogerezeganya ekituufu tusangibwa Nansana ku masitowa bw'otuuka Nansana ku masitowa obuuza Tabula Property Service abantu abasinga bakaluubirirwa okubuuza nti ojja buuza omuntu akutwala ewalala biki bikyo kisegeera
okuba ku namba zaffe z'essimu esooka eri 0787 95 32 10 0787 95 32 10 eya Airtel eri 0701 14 7207 ya Airtel ye 0701 14 7207 yesebo kati sobola tutukako wona obukulaki nabo bango ina gy'oli sobola okungamba njagala kulambula so tukubira no gamba njagala kulambula onaku bweruti tukolaki waliwo abantu abambaze bagamba bananga obuzibu tugenda okutuukawo jamu mungi biki abakirandisi bangi tukubire kola order sawa 12 sawa emu office tugulawo sawa emu nefu okutandika okulamula sawa 12 emu paka tukoma sawa 12 zakawungezi tuba tumaliriza ye mukulu Medisebugenye ebirala byendabye of course ku site eno wetuli gwe yetaze nabagamba tuyina ebintu ebyenjawulo fena tuyina ebirooto ebigendererwa ebiruubirirwa n'okwolesebwa byonna nno byanjawulo missions objectives vision saako ne aims ne ambitions kakati ennyumba eno Wakiso Namusera tugenda kubeera nga tukulambuza atendala mu program eddako wano wendabye yo parking yes solo okubeerawo emmotoka ezisukka ne mu 10 bobeera nga wakuparkinga security kikulu nnyo ekikomera Sengenge wa Babduwaya kyesimanyi ndozo kya amasanyaze ndaba kuba ne gundi wali eri kweziri so ne security weri jo gamanti kitufu omuntu atayite manju akuyingira akola atya no Sengenge omulaba bulungi nnyo ekikomero kya bulungi eno wabali ne manju waliyo nayo osobola okubeera nga otuula nawo butereevu nnyo bino ebirala of course byange lighting and biki amataala era ojja kwesanga ekikomera kyonna of course bakitaddeko light oba security light ate era ne ku nnyumba emabega butereevu nnyo kyewandise ndowooza nakyo ebya septic tank and everything emanju eno yeri wali eri gye mulaba butereevu nnyo buli kimu weekiri ebimu ku ebyo byayinza okubeera nga tabannyonnyodde naye byayinza okubeera nga otegeera abantu abalala abamanyi ebintu nti kati eno ebweru zi toilets we ziri si pit latrines but toilets waliwo n'ekinaabiro ekyebweru in case buli muntu alina kyayagala okukola osobola okubeera nga oyagala kunaabira bweru nawa for your own reasons or purposes amazzi ag'ebweru tap weeri gwayagala okubeera nga egula ennyumba eno ekira kyendabye nti munda mu nnyumba extension sockets very good buli wodda sockets mpitirivu nnyo nga bw'oziraba of course ne kyekimu ne mu boys quarter waneeno so ndowooza gwalina budget nga obala okubeera nga omwaka guno of course ofuna ennyumba ey'ekirooto kyo oleeta bulesi bintu n'otandika okubeera nga osasula abali mu mawanga ag'enjawulo gennamenye Canada Abu Dhabi abali mu diaspora abagenza okuba ekyeyo omuganda nge Mordecai Muliisa tobeereeyo n'osirika n'otuula bino eŋŋombo bye mulimu nti ate simanyi gwenywa omunaanansi gw'osirike kwata sente zo ziteeke mu nnyumba bwe zite ekirooto kyo ddala kituufu kikufuula omusajja baganda naye bwenna abali mawanga go naawe nga oli Uganda ebbeeyi yanseko buseko so okubeera nga obakubira ku namba z'essimu ezo nabo okubeera nga ate otegeere payment plan oba bw'osobola okubeera nga osasula ate tugende mu maaso tukutuuseko ekirooto ensonga z'ettaka ensonga z'amayumba nsonga za buli kimu kasa kibeera nga kigwa mu real estate tujja kubeera nga tukikutuusaako ate Melody Modesty ajja kubeera nga ajja ate mu another program okuwa reviews oyongere okutegeera in depth nti nedinisa things like such the reviews saako n'amataala everything olyoka onnyonnyoke otegeere ne ssente zo we zigenda okujja in terms of value for money atakumira mpeera bankumire mu episode eno tugenda tera kulaga ennyumba endala era ku luguudo lwe lumu Hoima Road era ojja kubeera nga oyifuna butereevu nnyo ntambula ne mugano wange Arnold Lawrence mubiru musajja wa Real Media we tutambula we tukola emirimu gya Uganda Eyenkya abasinga okwaga tubatuuseko ebintu bwe biti obubaka tubweyanza namwe abatubuuza ebibuuzo ebyenjawulo so okubeera nga ennyamba zaffe kweziri bw'obeera nga oyagala photography videography olina omukolo oyagala tuku live streaming era omuntu ng'olina omukolo atugeze corporate companies oli banka oyagala your annual general meeting yes oyinza okubeera nga otwesiga ne tujja
ne mukola conference ne tubi streaming ensi yonna n'ebiraba tusobola okukwata omukolo gwo ne tugukuteera ku ntambi zonna oba CD oba DVD kyoyagala kyonna oba ku flash gwaffe gwakukwata memories oba ebyo nnyini ne tubifuula memories ne tubifuula ebyafaayo nti n'emyaka 10 egijja ojja kubeera ng'okikozesa mwebale kututrustinga nga Real Media ne Uganda Eyenkya osobola tukwasaganya ne tubeera nga emikolo gye gyonna tugikavaringa bifaananyi everything kyewandyagadde okusigaza ku ntambi nze muzukulu wa Gabo nga Mwesi Wamala Katonda omulungi abankumire. Uganda Eyenkya.